omugenzi beyalese nkiddamu abakamanyibwako ko omugenzi beyalese nga bali 40 naye nga byetuwulira nti bangi bakyajja bakyawerera ddala ayinza okuba nga rekodi yagimenye ey'abaana abangi 40 naye ate nga wetwogerera saawa zino eno abaana baweze 4 ebitambi videos ebifaananyi byabwe mu maaso awo byonna ogenda kubanga obyerabirako. Omukulu Fulfiga kyakoze maama wa Junior okwagala nnyo esente oba okwagala nnyo amabugo mu maaso awo, naye kimukoze amwisizamu eggaali eri gye bayita n'atamwegwa ate ye lujja yali mu kutta kw'omukulu wa Lungave, naye finally akwatidwa. Kiboko zamutandiseko dda era abaganda bagambe kino tebamutwala ku poliisi bamuleete bagenda kubanga bamwekolera ku ngamba enkola yafa ka video madensa bokampereka like tambula katukira bonna abandi yagadde kumanya kweno information adala abengave wamu ne team tamale mirundi senior nyini nyogero kujjukiza tana subscribing wegatte ku mukotu gwaffe guno fe tuguyita family wegatte ku family yaffe kale katweyongereyo n'amawulire gaffe agalirwa. Fulfiga kidde ku TV okutabukira mama wa Junior ngagamba nti no mama Junior tewandilaze ntino mwagala nnyo sente oba ne mwagala nnyo amabugo okusinga kuki ku mufu. Mujjukire bulungi tino mama wa Junior yagamba tino ye yali ku mulwadde oba omufu saawa zino wenjogerera saawa zino oba mugenzi ngagamba tino yamubeererawo nnyo mu hard times byonna oshegira kitegeeza yaba yakola ki pain yagiyita mudda ng'amanyi ntino anytime from now bawa nga ayinza obutakola ki ntagimakinga yakaaba ki yakaaba dda era nga oba olawetegeeza video esobola okulaga buli kimu oshegira oba wakola ku picture painting muntegeera ngenda kukulengera kano ka video ombulire Fulfiga byayogera bituufu oba nedda kale ku side yo nga omulabi wanda boy UG kikyolowooza malendete ebyalujja okumukuba kiboko ndoza bayagadde ku saving amabogo baddandabula we na mwando akababuza bigezo ziri meka alese meka ezo hata demo meka nedda oyogera bubi tuwadde wabiri Jennifer Fulfiga nalabya amawulire nga president yagambye omukolo gw'okuziika Tamale mirundi gavumenti eguwambi era we bagamba era kirufalu kukyira yabagwadde mugona bujingo lwakuba nti musajja omuganda tegenda mu lumene otowaayo abasinga tebawaddeyo n'agamba mpadde miliyoni kwegamba kuyambako musumbaloza sibujongo yawadde miliyoni ne batandika abavubuka ne batandika okugamba awate miliyoni ne bazza kale akatambika yagamba nyongere okubajjukiza eri company eri gundi namba kibiina kya byabufuzi kiramba ate ekibiina ekiramba ate luno lumbe luli olumbe lwali nga ab'emikwano be basonda luno olumbe gavumenti yabadde luwambi owaayo kutuusa mukulu ne musumba okugendayo era akuba nti ate netuwolereza amabugo tebagasalira muntu wete weyawaddeyo mbo musumba alese miliyoni era miliyoni emu mbade yalamaleyo temwawula muntu as a person one person nekibiina emitwe mulina gyaki amanyi g'ekibiina kitegeeza bujinga zito munene nnyo okusinga ekibiina kyonna ababaka bonna kamaleyo ensonga eno tukitegedde gavumenti olumbe yaluwambye n'abawaddeyo amabugo bawaddeyo out of love ngenda ntya mulumbe nesiwaayo kati zino endala ezazze minisita wa Kampala kibadde clear bulungi zino si za mabugo zino za namwando oweno kati nazo mwagala bagala baziteeke mu bawadde amabugo ne muwozi yasinze miliyoni 10 n'agamba naye amabugo gano muweeko mama w'omufu asigale ng'anywamu amata ne gundi sekasini atutte gukapu namwandu nga mpulira zirimeka akababuza zirimeka Jennifer ndabye naawe kojja kimba bagenda tuvuma paka ddi neddebo kyabadde omwana yabavuma ate batuvuma n'atuvuma emeka omwana yagamba akyonsibako bujingo ono lujja mwena mumumanyi yalabikako mu katambi nadduka era nga ono musajja y'omu kubategeka oba abateesa okuttibwa okw'omukulu w'engave mujjukira bulungi eyo incident yaliwo omugwokubiri omusajja ono kigambibwa kubanga yali yadduka nadda side ze omusecheries Highland naye nga amawulire bwe batyo begava ne gakola ki ne galanga naye nga baali bakola ki baali balimba wenjogera saawa zino poliisi yamukutte bangambye dda kiboko ezatandise kiboko zinywankira ddala eri waggulu nga kiboko ziri zennyini
ez'amagye kozi CID yamukutte okumukwata balina soka bamukola kye bayita interrogation iwe mama zo kumukolako interrogation kati police bagenda jimu bagenda muwa police ndooza ku lwakutaano nga bamaze okubanga bamujjamu information gye bakola ki gye bagala bamale bamutwale Luzira ono bagenda muteekako musango gwa kalaba lwa nsonga lwa kufandinga assassination yatemulwa yavirako okufa kwali omukulu w'engave namwe namukola ki mumumanyi mukulu bosa omugenzi wenjogera sawa sokola beka nakatambi inkomewo n'ebirala. Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 tabula lojja bosa omuntu omukulu mu kutemula kwa Roma mu buzenyi Daniel Bosa akwatiddwa tabula akwadde ekitone kya community agency ekikulirwa Brigadier Christopher Damulira amukunde ku kyalo Kimerika enamulonge Busukuma ona abadde ayigibwa okuva nyina Bosa yatemulwa ebitongole by'okwerinda abalende n'emisango mu mwezi ogwokusatu yali omugizi wa poliisi mugwanvu Fred Ndenga yategeeza ntabula baali bamutadde ku bukadde 200 singa wabawamu batuusaako ekitongole ekyabambega ekya CID headquarters kyongedde essente ez'akasiimo nga zivudde ku bukadde 10 ne bugendera ddala ku bukadde 20. kati omugizi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke mu kuwayamu naye ku simu akasiza okukwatibwa Tabula oyo mwami Tabula tumukutte leero kubanga ye prime suspect oba omuntu wetuteebereza okubanga ye yatta engineer mukulu w'ekika ky'endiga era tumujje ku kyalo kye bayita Kimerika Busukuma era nga wetwogerera ali mu mikono gya poliisi ategeeza nti bagenda kumutwala mukuta bunane bwe emisango egy'obutemu kuba fayiro ye weeri already emisango gyamuggulwako naye nga era twagala okutegeeza abantu bonna nti omukono gwammwe ng'abantu tuba tugwetaaga nnyo okukwasisa amateeka nga gano nga 17 mwezi ogwedde bavunanibwa nabo baaleetebwa mu kkooti ne basomera omusango ogw'obutemu ne badizi beekwa limanda okutuuka nga 22 omwezi guno weebijjidde nga Tabula era abaddanizibwa ku misango egy'okusangibwa n'obuwanga bw'abantu 17 mu mbuga ye ku kyalo Kabanga Mpigi Town Council nga bitwala kataliko nfunga 3 omwezi oguwedde yajjalo yashenza bwashendano ng'azimba bintu bye ngambira onali yali musajja mulungi